Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 87 98. Hillside View Apartments, weetuli okuweereza n'essanyu. Newankubadde bagamba nti ebirwa byerabirwa, naye munnange si kyangu nnyo okwerabira muntu yakuva ku maaso naddala. Bwe mwali mugatta ebintu ebiwerako oba bwe mwali mugoba ekigendererwa ekimu mu lutalo olwa struggle, Nope bwetyo eraze nti tesobola kubeera nga yeerabira abo abattibwa. Novemba 18 ne 19 mujjukira bulungi nnyo 2020, era mujjukira bulungi nnyo nti bano abattibwa battibwa oluvannyuma lwa Bobi Wine okubeera ng'akwatibwa eruuka mu kampeyini za 2020 nga gavumenti egamba nti yeetagoberera amateeka ga COVID-19. Oluvannyuma ne batulaga nti wabaddewo okubalukawo kw'okwekalakaasa mu Kampala n'ebibuga ebirala. Wano mu Kampala, Eritu Mwine eyali minisita wa security bw'atyo yayungula abampi n'abawanvu abali mu leeya ne batandika okubeera nga bakuba abantu amasasi, ne batunuza emmundu buli wamu ne mwakiri ne batunuzaamu nga bakuba bukubi. Nabo bonna abajjanga okulaba kiki ekiriwo nga bo nga balowooza nze ndi wano waka, siri mu kwekalakaasa, musajja wattu oba mukazi wattu wakubwa essasi, aidha n'ofa oba n'osigala kulunyumya essaawa eno, nti bw'owulira emboozi eno nga agiwulira y'oyo eyali mu mbeera ey'okukubwa essasi mu kiseera ekyo oba yatuusibwako ekyo, agambira ddala nti wali badde ombuuza ne nkubuulira ki ekyaliwo. Kakati Nope emyaka giwerera ddala 4 nga bajjukira enjege eyo eyagwawo, amasasi agakubwa mu kwekalakaasa wano e Kampala. Wano ku Uganda Tulagi kwe nabategeeza nti okwekalakaasa okwo kwali kutegeke butegesi, wabula tekwali tukupulaningiddwa opposition oba nti Nope, wabula kwali kwakigendererwa, era ekigendererwa ne bakituukiriza bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki nti emirambo gyonna egyagwanga nga babakubye amasasi gyonna bagirondangawo nga batwala butwazi, nti waliwo abaakubanga n'abaalondanga emirambo nga batwala. Gavumenti yatugamba nti abaafa baali 5, naye olupapula lwa Daily Monitor lwagamba nti abantu abaafa muganda wange babalire eyo mu 2 n'omusobyo abaakubwa amasasi naye bakubanga emirambo ebasomba. Kati teebereza kwekalakaasa kwa wagga okwo nga waliwo abalonda emirambo. Kati munnange nga bekutegeezeza nti mawulire mabi eri General Museveni ne gavumenti ye, kubanga Nope emaze okubeera ng'erangirira okujjukira okuttibwa kw'abantu, kwegamba kwali badde oyita killing anniversary 18 Novemba. National Unity Platform, guno gwe mwezi gwennyini gwe tulimu gwa Novemba, bwetyo munnange egenda kujjukira omulundi ogwokuna, kitegeeza nti emyaka gigenda kuba giweze 4, 4th anniversary of the killings, okutibwa kw'abantu. Nope kwegamba nti munnange kuno kwakolebwa otereevu gavumenti ya General Museveni, era
nga okujjukira kw'enjega eno yagwawo oba okukutta kuno okwakolebwa kugendereddemu okubeera nti munnange General Museveni asobola okubeera nga akimanya nti ensi ekyajjukira ekyaliwo. Jjukira nti era General Museveni yalemererwa okubeera nti akwasaganya embeera y'aba victims, abo bonna abaakosebwa, abaafuna obuvune, wamu n'okubeera nti nno abo abattibwa n'abo abaafuna obuvune bafuna obwenkanya. Families nnyingi nnyo zikyalinda akasente gavumenti ke yasuubiza nti ejja kubawaayo akasente bwe kati, n'okubeera nga munnange gavumenti eyanukulako bye byonna ebyaliwo. Kale kino kiba kirabisa era katubasabire 18 Novemba wali ku kitebe Kavule, Makerere Kavule, kati okusinziira ku Nuupu nti nga okutta ekitta abantu kino kibaddewo mu Kampala, General Museveni kennyini yavaayo n'ayawulamu ba victims abo abaakosebwa oba abaali beekalakaasa, yabaawulamu ebibinja bibiri. Yagamba nti waliwo kagamba abaakosebwa, yabaawulamu ebibinja bibiri. Yagamba nti waliwo ye bye yayita bannane rioters, nti bano bali ku byabwe, bo baali tebeetaba mu kwekalakaasa, bannane rioters. Era abalala n'agamba nti bano ba rioters nti bo baali beekalakaasa ne bokuma ebipiira mu nguudo ne bakola batya. Naye yasuubiza n'agamba nti bano baagamba bannane rioters nti abaali bateekalakaasa nti yali yakubawa akasente, yali agenda kuba kompesetinga y'akasente. Munnange Nuupu ebadde ebitunuulira ebbanga lyonna emyaka 4 tugenda mu kalulu 2026 nzooza bayinza okubawaayo awo bekiba kibagasa nga bayinza okufunirako obululu. Ekiba tekibagasa mu kufuna bululu tebajja kukikola oba mu kufuna ttutumu mu kwegula mu bantu. Kakati munnange teri family n'emu okusinziira ku Nuupu yali efunyeeyo financial support, teri. Ababatuusaako ebikolobero bino nga bali wansi w'obuduumizi bwa Eritumwino Omugenzi, ng'ebiragiro bijja butereevu eri mukama we General Museveni, bonna tekuli yabonerezebwa. Baamala okuba abantu amasasi era ne babula bwe batyo, era we bali batunula teri n'omu gwe bavunaana nti wakola ensobi. Kakati munnange ekyo ne kireeta okubeera nti kiraga tewali kugoberera mateeka wano, waliwo injustice y'amaanyi, wamu munnange n'okulemesebwa oba okuvuvubibwa okukoleddwa ku families ezo oba family ezo ezaakosebwa. Kitegeeza okuvuvubibwa kuli awo, omuntu wakwaba kuvuvuba kitegeeza takukkiriza kwogera oba kuyimusa ddoboozi lyo, ku buli kyokola akutemerako ettaka. Kati gavumenti abo tebakkiriza kuyimisa mitwe gyabwe kuba agamba nti bayi mwatusuubizayo akasente. Olwo n'obwenkanya mu kkooti teri, kuba teri akinyegako, kuba bajja kugamba nti gy'emisango gya gavumenti teri, babasuubiza akasente kubakyamusa ne babateeka awo mubeere awo. Tumaze okubafumba mubeere awo, teri kusaaga, tubawaza ki? Kaakati munnange Nuupu gemaze oteekawo omukolo ogw'okujjukira byonna ebyaliwo nga 18 ne 19 Novemba 2020 nti giweza emyaka 4. Muganda wange kino kisuubirwa okubeera nti kigenda kubeera nti ate kireetera gavumenti okubeera nga yeekangamuuko, ng'era bakirabanga ekikolwa eky'okubeera kimuna ekibasoomooza n'okufeebya obufuzi bwa General Museveni nga anniversary bwe tugisemberedde. Bwe batyo abalwanizi b'eddembe basinzidde awo ne babeera nga bakuba omulanga wabeewo obwenkanya mu ggwanga, wamu munnange n'abo abavunaanyizibwako ku nsonga ezo ez'okutulugunya n'okukijjanya abantu bakolebweko bavunaanibwe, era basigadde omukuumi bagukolera ddala. Abaawano n'aba
n'abagwira Yoweri Museveni bagamba nti foreign powers basiiba babanja ekintu ekyo. Kakati okusinziira ku gavumenti bwetunuulira ensonga eno na butya bo bwe baanukula kikireetera okubeera nti ekintu kino kiri politically sensitive eri Yoweri Museveni kubanga waliwo ebitaatuukirizibwa mu kusuubiza era nsuubira okuba nga amaloboozi bwe genda okubeera nga gavaayo nti watusuubiza kino na kino anti bali bakerere kavule oba kyekyabamisa ssente tikale baba mugenda Bobi Wine kaabawe kale kaabawe ndaba yabakyaza buli mwaka kaabawe naye emyaka giri 4 era omusango teguvaawo kati kooti awo eyandibadde ekolawo so si gavumenti kusalawo busazi bonga bo tugenda bawaayo miliyoni emu buli omu buli yafiirwa omuntu we kyalibadde mu kooti neesalawo negamba nti ya ogwo musango buli mulambo ogwagwa guliko obukadde 100 100 oba 200 kuba bazirina boogera mu trillioni ze babuzaabuza ze babulankanya babagambe nti buli mulambo guliko miliyoni 5 ate kooti neesalawo negamba nti sente zonna ezigwa wano bweziti sente zirina kuvaawo gavumenti sente zenfuna wano bwe zigenda wano ze sente zisasula ezo ebintu ebyekitumbaavu bwebityo era singa abantu basasulwa obukadde bitadde bannayuganda tebayinza kutuuka n'okutta abantu baabwe obwavu buno obuli e Kampala kwekalaza kutandikirawo oli n'akutuga nti omuntu wange yafa kubanga obwavu buyitirivu e Uganda naye tulinze 18 ennaku z'omwezi zigenda kubeera 18 wali Makerere kavule tubuze ennaku ntono nnyo ate munnange nope tujjukize biki ebyaliwo kubanga nga bikugenda ebirwa byerabirwa waliwo abatakyabijjukira naye nga byaliwo